nga toyina bw'omuyita si wa kika kyo si wa luganda lwo si waki n'agenda mu kooti wayanjudde. Amma weebala akakule. Abantu batuuse okwabira bannaabwe olw'ennyumba gye baazimbye. Ewulire nga baloopa mu kooti bakusaavinge ozimba otya kanina nga bali wansi. Obitegedde. Naye okuva edda ensi bw'etyo bw'eri wabula bwe weekwata Yesu bonna obawangula. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi obanga okiwulidde. Bawuzuma buwuzumi mabizi maki mabizi biwuzuma buwuzumi mbizi. Kati Katonda adde ku ludda lw'amabizzi aleke bukingo. Bukingo ayogera n'abalwadde, bukingo ayogera n'abasibe. Era amabizzi gagambye wakusibwa emyaka 35. Amabizzi gadda gagano laba amabizzi gawano Yokaana 9 bwe yali ng'ayita. Amabizzi ga kuno gaagala bifudde. Wangi amabizzi ga kuno gaagala bifudde. Naye ekyaleeta omwana kuzuukiza ate bw'atandika omulimo tewali asobola kumuyimiriza. Bw'atandika omulimo tewali amuyimiriza. Olaba ng'omuntu ng'alina ky'otalina tofunanga akasajja ku mutima. Tozimba mutima. Tologa. Toberanga buno obusajjasajja bwe tulaba obulina omutima omubi oba obukazikazi. Sanyuka. Buli olaba nga luwakifunye ajeewo ekikyene ennamba agikendeezezza kati gwaddako. Bwe babanga munno bagenda mukuba embaga banaagimukuba emirundi emeka? Gumu. Musanyukireko musabire egende bulungi kubanga gwaddako. Basebo ne banyabo toddanga na kulowooza kwetuga ng'ogamba kanveewo kanviire ensi eno. Ensi eno entabukidde ninganganze yalina emisango gy'abantu bonna. Setaani buli kyakukola kiba kijja kumuddira gwe ofuuke bujulizi. Kankusomere sitoola ogiwulire. Abantu be bato tebaagaliza kuva dda. Bakwagala oli mu mbeera mbi. Bw'oba obubi tebakuba bubi. Naye bw'ofuna bwe baba ababi. Ayayaya. Yokaana 9 njagala ofuluma omwaka ngeno information ogirina. Abamu osobola okubeerayo ng'owulira ekiri ku bugingo n'oga nti awedde sisobola. Ono akola ebyamagero amanyi n'okubidifendinga. Akola ebyamagero amanyi n'okubidifendinga. Sajja bayimiriranga mu kkanisa mwennyini mu yeekaalu ne batabuka kubanga waliwo awonye ebbango. Bo babadde batambula bulungi bulijjo. Ye atambula akutamye bw'ati ebbango litabuse lyamufuukira ebbango yafaanana omuntu olwannyina. Yesu n'amugamba nti weegolole. Ne yeegolola ne bafyuminga. Kabona n'ayimirira ebiteeteeyi n'abitereeza bulungi ebiraga nti alina Katonda. Katonda waabwe abeera mu bigoye. Nagani lwaki mujja okuwona olwaleero? Waliwo ennaku 6 ez'okuwoneramu naye so si ku nnaku lwa Sabbiiti. Yesu n'abagamba mubadde ki? Ani ku mmwe ng'endogoyi ye bw'egwa mu kinnya ku Sabbiiti ng'agireka n'ebeera omwo? Nga bwe mwagala endogoyi zammwe naye Katonda ayagala abantu be. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi. Nsaba Katonda akukolereyo ekyamagero bawaabe. Nsaba Katonda akukolereyo ekyamagero banyiiziire. Nsaba Katonda akukolereyo ekyamagero baswakiire. Jesus, one thing among the many things that makes me love Jesus, he knows how to defend miracles. Kugenda nzo kukyalayo nagenda kusaba ekyantwala to prayer. Omuntu yena asabirwa
niwaba nga ali condemned agenda kufa era asabira buli mutina alina access okusaba eri Katonda. Ensonga lwaki nagendayo okusabira omukisa famire yaba bampita asawerekera nagenda kusabira bantu naye lwakubanga waliwo engeri gye batusabamu bagita batyaye dress code naye twayamba dress code yali yabwereere byali awo byabwereere buli omu nga aweba kwambaza nange nenga lwaki nange mbeera odd man out nange nenyambala twagenda kolaki bujingo student wange asomera mu university ate pasta ate mukwano gwange ayinza ate okumpita ku kintu ng'ekyo nesigenda ate naye bamuyita buyisi ku kintu ekyo. It was a get together. It was a general get together of people abali involved in bulamu bwa bujingo.